abantu bangi bavuddeyo ne bavuma Catholic Church nti lwaki teyasabidde Honorable Katulubu amabande baga nti naawe kwa bakimanyi naawe oyina amasabo nti naawe abakatuliki tebakusabire ekintu kiri bwe kiti abantu bawano bakulya mu situation of flexibility. President Museveni bwe yagenda mu nsiko yafuna abagoberezi bangi. Constitution inejja to be a minister, to be a member of parliament, you have to have academic papers. Abantu ba Museveni abalungi tebayitamu. Abagezi ba mayombo bakadoko baddeyo ne basoma twakugula education. So if a school mumwa nabagamba nti ekizibu mu kyemuyina mu Uganda nti omusawo omuganda bwakugala leeta embuzi nti sigina nti leeta eddiba flexibility kyusa yes any religion must have a dogma tukita dogma ebigambo bibiri abantu bye batategeera propaganda muba kirowooza nti kya Luganda. Propaganda is a packaging of information to suit a certain target. When I'm going to address Makerere University students, Nyambisa Smith is Zanjawu. I quote Socrates, I quote honey. But when I'm going to my village, I quote ebintu abekyalo bibamanyi. Ti boboya kalo kusekula ebinyebwa, osekulya mu kinu, okubifumba mu sefuliya. Ekinu kifumba. Boboya kalo kuzizika ettooke, gasiya. Ne gasiya akomerera ennyumba. Boboya kalo kutinda omugga. Leeta enkoma. Enkoma ekomerera. So we use kakati Catholic Church n'obusiraamu buyina dogma original eddiini eyajja bukatuliki. These are reformist movements, these are revival churches ez'abalokole, but the original Jesus must be maintained. Abahamadiya bagamba ti nabbi ajja emyaka 10 ndi Ahamada yaliwo. Mutumbategeera abasiraamu byonna mbisoma. Akati I don't want to go to religion. These people, the Catholic Church has rules. Aina amateeka abakatuliki ge batakyusa. A church cannot expand, cannot make concessions to enable you how popular you are to fit in. It is to be a religion. Church tekyusa mateeka gaayo kuba ulisere. Abakatuliki bakugamba akasubi akamu bwe kava ku nju tetonya. I'm telling you, we've had many strong Catholics. Waliwo omusajja bamuyita Kyagambiddwa yeyimba ennyimba z'abakatuliki zonna. Kyagambiddwa yeyimba e Roma mu St. Peters nga batongoza abajulizi. Kyagambiddwa yayingira obusiraamu yafanga mbwa abakatuliki tebamusabira. Ekibi kimu kyonoona ebirungi bye wakola. They have their benchmarks. Twaire ewaffe bw'ogenda ewaffe era akaayi feka tuli mu kyotera gende mukwano gwa Kamuswaga nesiri mukooki amwe munnabuddu. Kakati twalina omusajja nga bamuyita Beero yali mukatuliki nnyo nayingira obusiraamu naye yasa ebifaananyi bya Bikira Maria. Beero was buried as a dog after the collapse of Idi Amin. When you are dealing with an institution, Kereziya ekolanga Museveni n'obusiraamu. Obusiraamu tebuviibwamu. Toyinza gamba abasiraamu nga bakwatidde mu bwenzi nti nakyuse muleme kunkuba mayinja. Bakuba omulutadi naye bamutta. N'omulutadi oga nti wavudde mu busiraamu era bakuba amayinja. Si defense. Abasajja banankwatira mu bwenzi. Kyova olaba ti abasiraamu nga bali mu mwezi gwa Ramadhan buli balazikala. Bamalaya baba tebatunda bagenda babanjula abakazi. Why? Bakitegeera ti omwezi gwa Ramadhan gwe kukola ki? Ekisiiba ky'abakatuliki kyakuzannya nasiibye mwenge nze sisiiba ebyo enyama teriibwa. Waliwo graduation ya Makerere yatuuka Kardinali Nsubuga ndaga muli ennyama kakati nze bye sibirimu. Mzee abantu yadde babuuza ekirala. Special Zawandera kati yali vice president. Abakatuliki n'abeera nabo never be a model. Nkubulya mutabani wange mwe namba buli never be a model of anything.
When Kazibwe became a vice president, yefulu yaragamba nti mukatuliki nnyo n'asala ne keeki ne kadidinali kwa mala ensambya. Omanyi omuntu kw'osala naye keeki atali musista. Kazibwe was marketing herself as a married woman and a Catholic woman. When the president announced that Kazibwe had been appointed the vice president, Kazibwe told the president, requested the president, allow me to take the oath with my husband. Kazibwe portrayed herself as a Catholic married woman, mwana wa Maria. Kasi yatandika okwogera oluti kyabali musse. Kazibwe yalina kufa. Ne Catholic Church yamuma divorce. Catholic Church egaba divorce. Catholic Church egaba divorce. Yes. Catholic Church egaba divorce. What if you married your sister? The way you are talking, that you ina abaana bangi tujja kwewasa. Temuli yanjula wange. Muli ekola ebyefujjo naye temujja kwewasa. Kuba temwemwe. Abaana kinana muomu. Kakati nze nkubulya ne gamba. Catholic Church ina dogoma. Ina byetakyusa. N'obusiraamu buyina dogoma. Ate obusiraamu bulimu a detailed. Wali wakati bakayitire the Bible, the Quran and the science. Oyingira busiraamu. Kasola bakatabaako njakka kuwaako. Naye obungubu bukyali wansi. The Bible, the Quran and the science. Omanyi lwaki enswera bw'engoma kyayi abasiraamu bagizaamu. Enswera science yekizuula wingi emu eba yabutwa ate wingi endala yenutwaizinga obutwa ate bali musikasi. Kakati muzeeyi abantu badde bagamba nti gwe abakatoliki banaakusabira kuba gwe naawe ng'olina amasabo ne katolubwamu. Nina ekimu eky'ekkumi byonna ebikole by'abakatoliki. Bakazi bange bonna basomi, abaana bange bayimba mu kwaya, nze mpa ekimu eky'ekkumi. Walalabyeko essabo lyange, nze kanisa eyange y'amategula, temulimu mafumu, temulimu ki, nsinzizaamu Katonda. Gwe essabo lyoyina lya kusinza Katonda. Mutendereza abajulizi nange ntendereza bajjajja. Kati gwe abakatoliki banaakusabira. Kankubulire omanyi bagamba mbu ayogera nnyo ebyewaka. Beni omumanyi, Beni omuyitaani muganda wange tebajjangako waffe kusomerawo sapule. Beni najjayo ekibba ekijjudde sente nga banoonya gundi banoonya chenji. Beni yabagamba mu byawongo bya dadi mulimu sente n'akijjayo ekibbo nga kijjudde bwe kiti. Kakati nze ebibba ebyo mulimu sente. Naawe waddiranga oluti wakwatanga oluti n'olukwata bwoti n'obba mu sente mu bibbo nawe wabibbangamu. I look at the essence. What the Baganda wanted to have money in the house. Ebibbo byakutereka mu sente. Ebibbo bibeera mu sente. Nze mbyewolamu n'engula emmotoka miliyoni 4. Ebibbo byange bigagga. Byo bibeera mu sente. Kati Lubaale tajja n'azitwala. Atazitwala wa? Tuzigulamu bya nnyanja, tuzigulamu malaaya. But the money remains there. Kugula kanzu, kuba kukula bakyalo ne bajja ne balya n'okola saddaaka. Kati gwe amasabo g'oyina gakusinzizaamu Katonda. Kyova abakatoliki bajja kukusabira. Nze bajja kunsabira. Ate gwe ebyeddiini byonna obikola. Endobolo ogiwa, ekimu eky'ekkumi okiwa. Gagundi. Omwange temuli gundi, temuli essaba eryange. Mwere muyita essaba nti kusaba. Kyaki eyange y'amategula. Si ya ssubi. Erimu kateni z'amaanyi. Erimu namulondo okwentuula ne namu. Eyange Molesium, tukiyita Molesium. Mugenda kubeeramu ebitabo byange, mugenda kubeeramu buli kintu kyange kyonna, mugenda kubeeramu buli kimu. Kati abakatoliki tebalina kye beekwasa. Ate watya kambabuulire. The old church rejected all African liturgy. The original church demanded liturgy. Tebyava ewaabwe e Roma ebiki. But Papa John Paul, because he came from Poland, had a different view. Omanyi nti ensasi zaakubibwa mu St. Peter's abatongoza abajulizi. Why? Twasuze mu nsaasi olwo basamize. Ensasi is an instrument of music. Ensasi zikubirwa mu church.
twali kuzenanga kati nze ensasi zivuga kwacha bagenda ne bagamba nze nina abalongo bakoze kati bayingidde siniya ya 6 naye baŋŋamba mbw abalongo bayonkera mu maka gani mbw abalongo bayonkera wa kitabu oyo maama oyo agamba buleete mbukanyuke buli kamu ku kamu nenga kali kyakaji reviewing manjeri ayina abalongo yabawemula pasa manjeri ekati abasami bagamba tolaba manjeri bwe yagana okwalula abalongo bawete yagenda abalongo babawemula tuyina culture but the issue is, do you believe in God? I believe in God. Most of the TVs and radio stations that have given me platform, they don't go to balokole. So gokiriza mu Katonda. Hey. Era nebyabakatuliki byonna obikola. Amasabo goyina gakusinziza mu Katonda. Ante muli mafumu. Nze nyambala embugo. Kubanga olubugo, that was the nature of that time. Kaka today, let me tell you, look what the pastors. The pastors have changed the religion. Besimi abavu. Kubanga obwakabaka bwa Katonda bwe bwabo. Sa abavu mu sente, abavu mu neema. Abasajja balokole bavuga nene. Neko izo tyo gamba, Museveni yekaya akikola. Oli mukwano gwa Museveni naye nga abaana bo batudde. Museveni yekinkola. Yekka. Netuyinza kubanga osinza Katonda nga tovuga nene. Abalokole bakikoze. Bavuga nene. Yes. Fwe twakulyanga obukristaayo tewali abwagala. Lwaki? Nga bw'olaba ayina kukola enjeru ne saati eya bbulaaka esiiwuusa oyo mulokole.